abavubuka abaali bakola ku mwala wano ewa Hamu abantu bwe bagezaako bakyankala balaga ba protecting Hamu ne Nankana abavubuka abo abakola ku kizimbe ekyo ekikayanirwa Dokita ne KCCA twalaba nga ba protectinga omugagga waabwe entabwe eva ku kyawo ewamu twategeera kwe kyava kati buli mugagga azimba agenda kufunanga ye ye actually fe sigali abo bakozi abo bakozi bali balwanirira mirimu gyabwe wagambye nti not protecting the game kakati bo babanga bazze ku mirimu actually abavubuka abo singa tebabakwata bulungi basobola okufuuka ekizibu ennyo mu kibuga wano because basobola okufuna sente kangambe tusobola okufuna sente mu ngeri yonna etali ey'obumenyi bw'amateeka kuba kyali kibaddeko ko wano nga babayita bakifeeso okola otyo ddeno naye tugamba no we can do something bintu bibiri abantu government byeyina okusiima church ne civil organizations because almost we are doing voluntary work tetuyambibwa church ekerencha nebulira enjiri omuntu abadde malaya omuntu abadde omubbi omuntu najja n'akyuka bwati naye omuntu singa abatakyusa aba yali badde luzira ng'akuumibwa mundu ayambazibwa alya anywa ajjanjabwa takola is a liability naye oliye kati kanisa ngeno jagenda okusanga nga ina abantu bejje mu ndoza muwedde mujjo obuuze bishop nti bishop mu kisenyi wano nga ba bad boy nga kati they have transformed ebyo government tesobola kubiri nabo bennyini batuwa obujulizi ne government tesobola kubitegeera naye kati ogwe mulimu gwe tukola abavubuka abo tubakwata mu ngeri ez'enjawulo ne tulinamu n'abayivu